Inside Out. So as a leader in Busoga, olabanga mukyali kumulamwa? No, the fact is ensobi zaakolebwa. The fact is ensobi zaakolebwa era fighting spirit yaddamu emabega mu bamemba abamu. Ng'ogyeko nze yali directly affected by the decisions, but n'abantu abalala kubanga kinalaba Busoga, Abasoga batuuse ku level egamba nti mu kibiira gundi tulinayo owaffe egundi. Era nga tebaagala muntu amukola ki amuzoganya nti endaffe gye tuli eyo. Bangamba naye bangamba nti muyanga mu FDC eyo mukola ebindi emuleke salaamu. Muleke ku salaamu. Muve ku salaamu nti ng'abatalina nekyakola kyamaanyi nnyo. Muve ku salaamu. Naye nga ye muntu waabwe abakiikirira mu eyo enkambi. Kati bw'omuzoganya oba tozoganyiza ye oba ozoganyiza emitima gy'abantu abali wansi. Kati yensobi NUP yagigwamu because Simon ze bbanga lyemaze mu kisaawe ky'ebyobufuzi nkuze abantu bandaba bwe nyingire ekkomera bwe ndifuluma sikyukangako. Let's confront that today. Bagamba kimu ku byakuleetera obuzibu zaali ssente. Walya ssente zaani? Zaali za pate ze walya wajja ssente mu bantu. Ekyo kya bulimba emirundi bibiri. Kubanga nze singa nali njagala ssente okimanyi bulungi nnyo nti nze ssente zajja mu nnyumba. Nze nenjifuluma nenzirekamu n'ennyumba n'egenda. It is on record, it is a public knowledge. A billion ezo biri. Kakati oli aŋŋamba atya nti najja essente ku bantu. Kankubulire mu kugaba fulaga eza 2021 omuntu bwakugamba nti Bigirwa Moses yali ajja abantu yasolooza ssente ku bantu, twafuna ba candidate nga tebalina capacity esasula nomination fee $1,300,000. Simon toyinza kuŋŋamba nti nakuggyeko $5,000,000 nkuwe fulaga era wazimpadde ate nga tolina capacity ya million meka 3 nga maze okuwa fulaga. Tebyekuwatagana logically. Abantu betwafuna nze abantu negayirira bwegayirizi okimanyi bulungi nnyo Simon nakwegayirirako naawe nenga Simon jangu mu kintu kino kifulaga bwe ntyo nno bwe negayirira abavubuka bonna tewaliwo gwe sinaako tafaali mu Busoga. Anvuma olwaleero n'atanvuma olwaleero tewaliwo gwe sinaako tafaali kubanga it was a new idea. People power. I started with Bamon Lenzi, one person omumanyi bulungi nnyo. Then omuntu gwe naddamu okonvinsinga yali Saulo Nsongambi from DP lwali lutalo lw'amaanyi ng'agamba DP yange njireka ntya. It was a serious era yantwalira obudde bwe nnyo mu konvinsinga. Kakati awo ne tutandika okugaziwa Bamu n'andeetera abalala, Saulo n'andeetera abalala ne tugaziwa ne ntambula district ku district nekalire wose bonatuukayo omanyiyo bulungi. Negala nti please stop okuzanyira mu kitundu kyaffe okumamala. Kakati ebyo byonna nze nali nzimba revolution, nali nzimba struggle. Era abavubuka abo betwakunga abo be bavubuka betwajja mu leadership era nakati be baliwo tewaliwo kyayongeddwako kirala. Kakati toyinza kugamba nti I was working to get money. Mu NUP abantu bonna bakimanyi nti nze omukuba mufuna mpola. Bakuwanga sente za party. You never counted. Like which money? Which money? Tewali used to give you money. No, kankubulire tewaliwo busente bwa NUP bwe nali nkozesa mu operation nentabeera accountable. Bakuwanga za mobilization. Emeka sagikola minimumly 10 million per month. Nedda sebo baleme kulimba NU tonjogeza byama bya kibiira. Okay. Kale you failed to account for at least 100 million shillings for mobilization. Ekyo sizirabangako. Ekyo kya bulimba. Bigirwa. Nze nga Bigirwa Moses evidence obaleeta obwire
nze kankubulire kyemmanyi oba eyo blackmail gye batambuze eyo it is olutalo baluluzinze because bakuwa million 10 per district. You are supposed to use 10 million to mobilize each of the 10 districts of Busoga. Then sente n'otazikutuusa abaana tebazirabako sente ziruwa. Tekisoboka ekyo. That is a total lie. Tekisoboka. Era singa ofuna omukisa okwogera ne Secretary General, Chairman wa Finance Committee, Chief Accounting Officer w'ekibiina, mirimo gy'ekibiina. 1 million naye ng'operation yemu per region per district. No. Secretary for Mobilization owa Eastern Uganda. Naye bwe mba nsituse nti ngenda kaliro nsaasanya emitwalo 5 ku 6. Okitegedde? Naye mu mwezi nfuna emiliyoni etya? Emu. Naye nekulaga nti mu mwezi ogwo gwokka nsobola okuvisitinga district ezisukka mu 5. Naye nga buli lulumba lumalako emitwalo 5. So omuntu afuna emiliyoni 10 mu NUP mu bya mobilization ikyamaani Nyanzi nga national mobilizer for the whole country. For the whole country. Ziba ntono. Ate najjako emmeka najjako emwemu n'agituwa nga ba Secretary for Mobilization. For how many regions? For 4 regions. Nasigaza omukaaga. To mobilize the nation. To mobilize the nation. To remove a dictator. Kakati oyakugamba 60 million to remove a dictator who is in charge of a budget of 52 trillion. You people can be. Kakati oyakugamba nti buli district bafe miliyoni 10. Waba yogera nga wa NUP aba ayamba Mwai Museveni okusigala mu power. Kubanga ekigendererwa kye kiba kyakunyiiza Bigirwa Moses yeetamu ebintu bino abikole ki abiveemu. Abatalina kyayamba Kyagulanyi wadde dakiika n'emu. So issues za sente tezikola ku Bigirwa. System osoma, I am aware. I'm pretty confident that you osoma political science. Yes. Is that right? Yeah. Bw'oba osoma political science, we need to get something about arbitration. Political institutions zibeera ne mechanisms of arbitrating nga zirina obuzibu. Yes. Bwe ntulaba ensonga engeri gye yakwatibwamu yaleka abantu tebamatidde. Yes. Tuli mu ya Mpuuga nayo yiye ezunza abantu. Kiki ekiremesezza ekibiina kyammwe okufuna proper arbitration mechanisms nti ensonga ezimu zimalirenga munda eyo nga tezibayuzizza. Ensonga eyo twali tutaddewo disciplinary committee. Era yaliko n'ensonga zeyakwasakanyako ez'ebusoga. Okay? In a decent way. Yes. Naye ekiseera kyatuuka obukulembeze ne bufuna ne tuteekamu kye tuyita feeling in leadership. Leadership kasita ogiteekamu factor ya feeling kiba kitegeeza nti ebintu ebimu ogenda bikolera mu busungu, ebintu ebimu ogenda bikolera ku buntu. Okole decision olw'okubanga olina issue ey'obuntu ne General Bigirwa Moses. Kati abantu abeetoloola president wange Kyagulanyi Robert Sentamu nga ba-influencinga kinene ku byanaasalawo olwa interest zaabwe ne bateekamu feeling ne bakola let me give you an example. Omukulu Waiswa Mufumbiro, omukulu Kaluya Andrew, omukulu Muwanguzi Andrew basituuka balumba Secretary General. Bagamba Secretary General gwotusibyeko Bigirwa wano mu office, gwotusibyeko Bigirwa wano tumukubye busoga tumumaze akasajja gwokawa funding kakyatambula gwokatusibyeko kati biki bye tukola. Those are 3 individuals abayina personal interest nga basazeeko Secretary General of the party otulemezaako akasajja kati bo tebalaba byengatta ku struggle, balaba bwensigala mu space relevance yaabwe eba ntonotono
kubanga mu revolution buli omu alina kyaleeta okitegeera mu revolution ebeeranga ttiimu ya mupiira buli omu alina kyakola ki kyaleeta kati kakuba ekyokulabirako mu ttiimu y'omupiira Manchester City yatwala ekikopo ng'etwalidde ku kabonero aka against Liverpool. Ekikopo ekyo I think it was 2018 Guardiola yadedicating ekikopo ekyo eri Ball Boy nti mu match eyabawa akabonero akasembayo ke batwalirako omupiira gwayita Ball Boy n'akozesa obwangu n'agukasuka bagukasuke munda mangu obwangu Ball Boy bwe yakozesa bwe bwava mu goolo eyatwala ekikopo yakidedicatinga eri Ball Boy kati olaba because kiyamba singa Ball Boy alwa speed ne momentum nekaka maybe tetwandisukwa neba opponent ne bayimira mu position zentuufu oba tokyabateebye but Ball Boy yakozesa obwangu ensonga nekola ki ne batwala ekikopo. That is revolutionary football. Kati ne mu politics oteekwa okumanya nti n'omuntu omutono Bigirwa Moses gw'olabanga atalina mugaso asobola okonvinsinga abantu abataano ne bakwegattako. Busoga was really a swing. My surprise that you are thinking soberly, which is against the tenets of your party. Nze kugambye ekibiina kyaffe bino nnina okubyogera wabweru ne munda. Naye nti olowooza nnyo you are thinking. No. Yet you are not allowed to think. Bituufu no. Nze okulowooza okwange tekuyinza kuba musango. Kati waliwo abasajja abagenda ne bagamba tukooye obusajja bwali mu dipi obusibi bw'amataayi tukooye buleeta olugezigezi gwe wali luddawa oyagala kunvunaana nze apinze mu M7 emyaka gyonna wali mu dipi okiwulire in fact mwabaava mu dipi mwe mutabudde NUP kati eyo emboozi teyinza kukola muganye okukkiriza nti gye mwajja muteekwa okufugibwa you still want okufuga ate kati ffe twatandika kankubuulire ekigambo kiri kimu Simon twali kulaale ebugiri eyasumani basaali nga nine mawuwa nze MC laale ekutte bweti liko abantu emitwawo ng'egi ndine mawu ndine Kyagulanyi n'ababaka batudde obudde bugenze Mao Chigo President Mao. President Mao, yes, sorry. Because he's entera nnyo okuwa abantu ebitiibwa. Kakati President Mao muwe muzindalo. Ayogera tamala nga bw'omumanyi. Mumanyi no. Ate nga musajja mu Busoga tubayita bankandya. Musadda wankandya. Siye muntu gw'opapirako. Obudde bugenze. Ngenda okutunuulira ku ekitiibwa Kyagulanyi. Nga tabitegeera waya zikoze eki zivuddeko kasajja kalemedde ku muzindaalo prime time eggwawo. I was forced to embarrass President Mao ne mugava ku muzindaalo obudde buweddeko nengumujjako. I was forced naye nga nkikola in the interest of Robert Kyagulanyi Sentamu nga Robert Mao talina kyeyayogera kubanga yali president wange n'omuggyako omuzindaalo nemwembarasinga before the audience of 30,000 people, okay, in the interest of Robert Kyagulanyi Sentamu. Ekyo omulala ayinza okikola lwaki olowooza ku olwo nabikolimo bya Mao byebikusumbuwa sajja gakolimira era kankubira ekiro kuba mawuze musajja wange yankubira ekiro nanga but Bigirwa, why are you excited? Why are you excited with this? Why are you excited? Yes, excitement. How can you embarrass me? It's actual excitement which has brought you problems. Okay, but you pay for it. And you are paying for it. This is Mao. Excitement brought you problem and you are paying. Kakati eyo tuvaayo tujja ebugiri tujje ejinja ewa mwiru. I was in charge of protocol eyalala esembayo. Which protocol? Ati ze nkubuulira waliwo laleetaberako protocol bino bintu obimanyi Simon emakwejja kwefulola okuba wakatenderi mu biraawo kati
kati ndi mupira wa Basman opira wa moyo wenda kaiso owawa owena mutumba naye kyembadde nkugamba kyembadde nkugamba you will also pay for that one nange ngambye rale kutte yesembayo. It was the first meeting of Kyagulanyi between Kyagulanyi and Dr. Besigye bait basinkanangako ku public rally. Jukira Kyagulanyi imagines as a new fourth. Besigye akyalina vibe ye togiyisa mu maaso ever. Kakati Besigye ajja n'eggaali ye ng'ekutte bulungi nnyo ng'ejjudde bweti yansanga neetesitese bulungi nnyo okulinnya ku platform waggulu nga tusikuriningira wansi nasikurininga dokita yekka eggaali ye yonna eggaali neerwana neremera wansi eggaali neerwana nembagamba kuna kibuli apa mujja kusigala awo musaaga. Dokita nantunuulira gwe mbadde naye mu trenches for 15 years nantunuulira nga mukozeeko effujjo mu minimize nze n'atambula yeka ne tumuwa akatebe n'atuula nemulaba ng'anyiigidde nakikola in the interest of Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasajja ba FDC ne banyiigira ne bagamba candidate waffe jjukira mwiru yali wa FDC. Yes. Candidate waffe tuyinza kufuga obusajja buno tusigala tutya wansi. Kakati oluvannyuma nga basaza omuliro nga nabo balaba tebajja kumalako nesikuliringa omuko omu ne mbaleeta bakajja abo ne balinnya platform era ne mbatuuza n'eri. Kakati ezo sacrifice I betrayed my colleagues benali mpangadde nabo mu trenches in the interest of building another force of which I excelled. Kati ovunana ki actually nze mu NUP ngojeko okuba nti Mwai Museveni akyaliko tetunaba mujjako naye kati nze nzikirizibwa kati ndi mu kiti kyakujja kwogerako bwogezi eri bantu to lecture some people neneddirayo nenenywera juisi wange kubanga nze ogwange nagukola ogwa formation ogwa laying the foundation nagukola gomanyi kitegezo twala revolution ebusoga Simon oli musajja w'ekaliro. I know what it is. I know. Omanyi ekitegezo okunyonya abasajja bali. I know. Era nze mbadde nkubala ninde yammwegwe twale ya PLU. Omanyi ekitegezo omanyi obuzibu ogenda okusanga okunyonyola abasajja. Ngenda gitwala. Ate nga gwe n'entandikwa olina y'amaanyi. Because ojja kuba olina ebikola ojja kuba biki mutapinga na kwenaremu ebikola biriwa ebikola ojja kuba olina ate bw'oba tolina bikola kati ate eba project kyebyo teba project revolution era weba teri bikola jangu tutereze ekintu kyaffe nga bukyali ekiruwa taata ekya NUP damoyo geresiulidde jangu tutereze ekintu where are you inviting me in national unity platform. Nze sinza kuvuma buvumi Simon because I know what you can do. I know what you can contribute. After abusing every kumanyoko thing. Ebibamu you dare invite me there. Anti Simon kyo ino okumanya kiri bwe kiti. Omusambi wabali mu tiimu eri nga tali mu tiimu yaffe. Tiimu ne zisinkana n'amagulu tusobola okugakumenya. N'ekyo tekigana tiimu yaffe kulamuza ate. Kana akawunyanga toyibwe kalivaayo ndiyingira. Tolinde ebyo. Akawunyanga toyibwe kalivaayo. Kati Simon ndiyingira. Kati bwe buzibu bwe tubadde nabwo nti mulimu abantu abalowooza nti struggle etandikidde ku yaabwe etandikidde ku era nina abantu bena bagambye nti bannaye nze mu ngende mpola memories ze ndina ku struggle eno za njawulo. True that. I agree with you. Yes. I agree with you. Otobye n'ekintu. Kankuye ekigambo kiri kimu mu 2015 nagenda ku radio bagiyita Bukedde radio nenjogera binasobola okwogera mba nakafuluma bwe nti Siraji bakaleke gw'omanyi obulungi ng'ali ku mulyango awo abaana ewaka bagenda okutegeeza jjajja waabwe nti taata bamukoze eki bamukutte teyadda ngulu muzeeyi yafa ndi mu kkomera pressure ne mountinga ku Siraji bakaleke naga omusajja taata waafudde ekimuse
amawulire gano agakoze eki agokwatibwa kwa mutabanyiwe kubanga nze yali ajjanjaba bamuzeeyi baffe nga bwebamanya ab'omukyalo Siraji bakaleke pressure emusukako. It was Saturday, tuyingidde Sunday, Monday. Ne bamugamba omusajja mute agenda aziike taata we. Nava Kibuye Museero ne ntula mu mmotoka ne nvuga paka Buyende okuziika muzeeyi. Nga sikyusiza na ngoye. Kakati eyo moment ani agiina. Eyo moment ugoloza singa siri jeno nalibadde nkyayimiridde omuntu yanyamba n'okuziika muzeeyi wange in a decent way yali jeno Sejjusa era yali omukungubazi omukulu Ebuyende wali era yali akuwaga okole fujjo si byakukola fujjo. This is a struggle buli muntu acontributinga kyasobola waba osobola contributinga fujjo yes. But mbadde nkunyumiza moment yeyo. I understand. I feel it. Toyinza kunjolonga kati. Toyinza kunjolonga kati nganze gwe kyo wasikira nze nkirinamu sacrifice module. Isinga ali mu lwanyi wa Kitembeete nzo kutabu wange wali lukomyawo. Naye kati nwana ki? Kanjiye byenjiya ngende ntambuze ebirala. Nali nkugambyeko Simon. Abantu abanangira obutaba na ssente n'obwavu kuba era mu NUP mwebali obadde okimanyi nti mu 2010 bomu ezatulika 2010 ozijjukira okimanyi nti waliwo bomu yatulikira ku baala yange Makindi ahade bayini Makindi nga nagisaasanyizaako $9,500,000 okugizimba by then 2009 okuinvestinga 90 million ngozijjeewa azali zange nga tuli ba street zali zizo ngozijjeewa za street kulinga abagabasa nali broker tokimanyi naliko broker w'amataka byonna n'ebifo ebyo byonna but mbadde nkuwa point nti government ya Uganda ya making sure nti bomu ezitulise ku olwo naka business ka Bigirwa kagendevu ebara teyadda ngulu the inside out nejeno Moses Bigirwa eyo moment ogimanyi gwe biri zenya tumalize nazo mu dakika zine bbiri njagala okomentinge ku kya General Muhoozi akulembera PLU okufuuka komando okuntiko w'amagye g'eggwanga ndakika 2-3 minutes ekikimaliriza. General Muhoozi yafuuse komando w'amagye ga Uganda njagala okumuyozayoza good naye Gano Muhoozi asaanye ategeere nti bannayuganda twakola ensobi gye twakola bo gye batekinzemu advantage ne bamaximizinga bannayuganda twafuuka bafala abayungwe Mwai Museveni tumulekera amagye n'agazimba nga bw'ayagala uninterrupted. Era njagala okulondola kwa Muhoozi njagala kunenyeza Geno David Tunyefunza retired Kano Dr. Kiza Besigye Major Geno Mugisha Muntu Major Geno Biralo n'abalala bonna abasirikale ab'NRA abatabala steps ne ambitions eza Mwai Museveni. Onenyo tya Sejjusa yakiwandikako ne kimuleetera obuzibu. Tekimala nsobi ki gye baakola ensobi gye baakola kwe kulekera omusajja amagye nga bakimanyi amagye it is the core team kubanga mu political science bakugamba amagye ye constituency ekuuma power era when the gun is on your side it means even power is on your side. Kakati baaleka ekintu Mwai Museveni n'azimba ekintu kyeyeka ng'alinga azimba factory eyawali ewuwa ekisozi ku faamu oba ey'Erwakitula ate ng'azimba infrastructure ya ggwanga. Kati tugenda okumaliriza nga tebalinamu bwogerero
nga mu magye tewali asobola kwogera era oba olina kyoyagala okwogera n'otegerebwako obutegerebwa kati nti ebyolowooza okolebwako nga tolina na bugoberezi. Nze mbeera ntya jeno wa UPDF nga sina following. Akugamba gakyali magye. Mu magye afande omutuufu gwenyini gwe baga nti afande Bigirwa agambye. Gwe bayita afande mu magye ateekwa okuba nga ayinayo abasituuka ku lwafande. Kyovula banze mwene NUP banzoganya. Amaloboozi tewagawulira. Tewagawulira. Nawulira. Walina okubaawo abasituka ne bagamba sebo komanda ni chief ekyo kyokoze tewabaze tekiriyo oyo afande waffe. Walina okubaayo abajeema amagye g'ekifirika kubanga tetuli mu Amerika. Oda sio maombi. Gano magye ga kifirika. Naye abasajja balekera omusajja amagye naffe population energy yaffe ne tugiteeka mu political parties, energy yaffe ne tugiteeka mu workshop. Ogera n'owulira mu IRI sijui tulina workshop ya nakunya ne mubeereyo okulya sumbusa kwogera luzungu sijui group waka ebintu by'ekitumbaavu. Real politics ne tumulekera Mwai Museveni namukonsolidatinga namuteekamu sente nyingi namaximizinga kakati we are vulnerable. Kati okujja kwa Mwami Muhoozi it is as a result of our weakness as political actors for the last 35 years. Si manyiga Mwai Museveni. Mwai Museveni yatuzuula buzuuzi ntuli bafala bannayuganda bafala ate yakizuula atya ne bajjako kabaka wa Buganda ataddibwamu talingibwa mu kanwa okiwulidde kyucu magulu nnyondo mpologoma ne bagikuba eri ne bagirumba neranda ne bagitirayo abantu ne basigalayo bagamba katulinde Muteesa lwalidda n'okufa n'afa ne bamanya nti afudde naye ng'era bagamba katulinde Muteesa lwalikola ki lwalikomawo Muteesa balaba taliiwo ne badda mu nnyimba module eyo. Kati those two historical events ziwa Mwai Museveni betu okugamba nti bannayuganda ne bwa provoking otya tebalina bukola ki busobozi bukwenganga. Baali tebamulumbye mu Buganda Riots, tebaayo kya mabaasi, tebaayo kya poliisi, tebaakankanya wano. Tuli mu kugguka. Tuli mu kugguka. Kakati Mwai Muhoozi yatekinze over ekiraamo kubanga ekiraamo kya General Kaguta Museveni kyekyo kyennyini kusikiza eggwanga lyange n'amagye. Eggwanga tayogera ku Banyankole, ayogera ku Uganda. Mu bimu ku bintu kati Mwai Museveni byatwalanga ebyobugagga bye UPDF, SFC, actually SFC kubanga ya taking over UPDF, regular force. Byebimu ku byatwalanga ebyobugagga bye. Bw'aba afudde ani alina omusikira? Mwai Muhoozi asikira ki? Ebyobugagga bye. Kakati yatekinze over ebimu ku byobugagga bya General Kaguta Museveni wadde ng'akyali mulamu. Ekyokubiri, abatuuka ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni bamulaba ng'ayidde. Abamutuukako okusinziira ku nteekateeka kati nga bwenziraba bwe ziteekebwateekebwa n'ebigenda mu maaso bamulaba ng'ayidde. Therefore ebifo ebyenkizo bikole ki bisootingibwe nga bukyali. Nze nga yali ne taata wange mu myaka gya General Kaguta Museveni oli yali munafu nnyo kuba yali mwavu mu myaka egyo gyekina kuba yafiira ku 83. Abakuba mugagga taata wange omugenzi Yokosaani abakubanga yali mugagga nali ngenda kutwala advantage ey'okusikira ebyobugagga bye biyitirivu ennyo oba okubiwuutanya kubanga namuyinako access mu bulamu bw'obusembayo yafiira wange. Okay? Kakati n'abatuuka ku General Museveni bamulaba nti agenye. Kakati ebintu ebyenkizo babisootinga bukyakola ki? Bukyali. Kubanga omuntu akuze mu myaka gya General Museveni njala okutegeeza akamba akateeka mu nkwawa n'akeerabiramu n'akanoonya. Kisobokera ddala bulungi nnyo.
kati abamuli okumpi asobola okugaba ekyapa n'akigaba emirundi ebiri. Omugenzi Sebaana kubanga gye emyaka omugenzi Sebaana yali mu myaka egyo nga pulezidenti w'ekibiina kya DP ng'ekibiina kirina leadership crisis naddala eya UYD ne DP ng'ekibiina kirina leadership crisis kirina okutegeka delegates conference byakusika muguwa nga Sebaana ku nsonga y'emu agiwandiikako ebbaluwa essatu olw'emyaka gye. Kakanda nde team we bajja yamukonvinsinga nakwata pen n'olupapula ne bagitayipinga n'agiyiwako ne bagenda. Secretary Gano Mapya Nsubuga agenda okujja nga bakakande bagenzi naye n'amuwa Secretary Gano genda otereze ensonga ezo bwe bityo. Kati gye emyaka ze mbangimanyi kati Mwai Muhoozi yatekinza advantage nti taata we yakutte amadalaka g'eggwanga ebifo ebyenkizo kati ayina okubikontrolinga nga bukyali. I should take that as your congratulatory message to Muhoozi. No, this lesson you have given because I told you as appointed, congratulating, and then I left you to build your congratulatory message. Is that the message? Nze bwentyo bwe nkiraba akiri ekya congratulation nkimaze nti I congratulate him. I thought this was a build up of the other one. Kino nkubuulidde yakituuseeko atya yakituuseeko kubanga bannayuganda twafuuka bafala. Okay, mubanga temuli bafala ani yandifuuse tubakubanga tuli bafala. Mwai Museveni amagye teyali kugatuusiza kweyo level. Kisooka gali partisan, gali purely partisan. The inside out. Yes. Ne Moses Bigirwa, general self-styled member of the National Unity Platform, member number People Power Force 005. Si ekyo ekituufu? Kyekyo kyennyini. Ekituufu kyo. Kyekyo kyennyini. Very good. So bwe batyo abali mu NUP bwe balooza ffenna abali ebweru tuga nti nedda bano ba fortified Pruken penicillin 005. Nze Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out.